I'm so blessed mpeereddwa nnyo nnyini ddala omukisa to be the first daughter in the house. okubeera omuwala omukulu mu nnyumba. Wandikikubiddeko mu ngalo singa obadde oyagala okuwuliriza eddoboozi lya Mukama. Kigambo kya Katonda The word of the Lord kigenda kwetaagibwa okusinga bwe kiteetaagibwangako. will be more required than it has ever been Eddoboozi lya before. Mukama lino eppandiike This written voice of the Lord ligenda kukutaasa eyo gy'olaga. will save you to where you're headed. Naye Katonda w'ayogerera okusinga But where the Lord speaks most, wano nga tonnaba kutuukayo. Mukama waffe yeebazibwe. praise the Lord. So ekisembayo Lastly, do away with fear. jawo okutya. Okusobola okuyingira wali Katonda w'akutwala To be able to go to where the Lord wants you bw'obeera to ddala be, okutya ebweru. chase away fear. Ate ngenda okujja ku kituuti wano As I was about to come to the sitera pulpit, kukwata simu I don't normally pick naye my munnange phone, neyiseemu. but this one went Omuntu through. aŋŋambye ekigambo Someone told me something. kyandibadde kintiisa It would have been something that naye scared me. alyokanga n'aba Katonda wange. But blessed be the Lord. Mukama my waffe God. yeebazibwe. Amen. Okutya si mugabo gwaffe. Fear is not our portion. Omanye ekitutiisa bulijjo Do you know why we fear nti we daily? are going to fail. Titugenda lemererwa. Manyi nammwe abatudde wano waliwo ebibagoba. I know even you who are seated Nze here. you omwoyo wa have Mukama this testimony. yakimbikulira The Spirit of the Lord revealed it nti to me. ekkanisa is a city of refuge. Praise Kati the bino Lord. mbyogera kusuukundo oyimirire ku magulu go. Now I'm saying this as you stand up on your Osabeko feet. essaala gy'otasabangako. And you make a prayer that you have not made before. Weegayirire Mukama nga bw'otamwegayirirangako. Beseech the Lord before like you never Kye did ndabye ku before. Katonda nti Katonda addamu essaala. What I've seen of God, He answers prayers. Katonda addamu essaala. God answers prayers. Ti Saying omutima gwa Danyeri gwali guliiriddwa that the heart of Daniel was consumed ng'ayina omugugu munene and he had a big burden. ng'omugugu gugamba tulina okuddayo eka. And the burden was saying that we have to go back Ate to our awo nno homeland. nze njagaddeyo okuddayo eka. And I've liked to go back Buli to our omu homeland. oyina ekaawo. Every one of you has his home. Home means a place of comfort. Bw'obeera home, When you're home, you have no competitor. tolina kuvuganya. After all, it's your home. Kati njagala ng'ogenda okusaba. Now I want you when you're going into Weegayirire prayer, Mukama I want you to travel to before take me God, to that place called home. to take you to the place Mu called nsi home, ey'omwoyo.